Kino ky'ekifo ekyateereddwawo ku ddwaliro ekkulu ery'e Muyembe mu disitulikiti y'e Bulambuli oluvannyuma lwa disitulikiti okugwamu kolera. Abantu 4 kati be baakafa mu nnaku 4. Abalala 234 be bateeberezebwa okuba nga bakwatiddwa ekirwadde kino ng'abamu ku bano baweereddwa ebitanda nga n'abamu beebaka ku kimu olw'obungi bwabwe. Kati tufuna abantu wakati wa 10 ne 20. Amagombolola 7 omuli ery'e Bunnambutye, Muyembe, Nabongo, Bukalu, Bukonge, Bulambuli ne Bulegeni ge gasinze okukosebwa era nga gano ge gamu agasinga okukosebwa n'amataba. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti eno Dr. Mohamed Mulongo agamba nti akasana kakazizza enzizi ne nayikondo abantu gye babadde bafuna amazzi amayonjo. Bwe batyo kwe kudda kugwa mu migga so nga gajjudde kazambi. River Sironko ne River Cheptu. Kati wano wetwogerera twakakola testing mu maka ne mu mazzi ago tukizudde nti kolera abantu okusinga bali kufuna kolera nga bajja mu mazzi ago gakulukuta. Agamba nti eddagala n'ebikozesebwa bibaweddeko. Kolera ava mu kulya bintu ebirimu empitambi era nga yeeyolekera nnyo mu mbiro, okutanaka, okugwamu amazzi n'ebirala. Basabye ekitongole ky'ebyobulamu okudduukirira embeera eno.